ogamba otya bwagenda maaso nokubanga okyagoberera Kabugo Peter MG. Waliwo omuntu omu yaze inbox yange n'aŋŋamba nti mbeere nga mbabuulyako ku myezi mu Luganda nga lwaki giyitibwa bwe gityo. Tulina emyezi 12 naye ng'omwezi ogusooka omuzungu gwayita January, abamu baguyita ogusooka, naye nga mu Luganda olutuufu omwezi ogwo guyitibwa Gatonnya. Naye abantu abasinga bo balowooza nti Gatonnya baba boogera ku nkuba, nti omwezi gwa Gatonnya enkuba eba etonnya. Gatonnya baba boogera ku matooke. Ebiseera ebyo oba edda ennyo Abaganda emmere yaabwe yali esinga, bali munansonyiwa vidiyo ngikoze ntambulamu wano, nyimiriddemu wano, sirina stand, so kyokola ekifaananyi kikankanamu, tekirisite naye tugenderewo kasita tuyiga. Gatonnya mu January edda enkuba omusana gwayakanga nnyo, so olwokuba twali tuva mu Ntenvu that is December, emmere yabangawo nga amatooke omusana gwaka nnyo, amatooke ne gengerera ne mu lusuku ne gatandika okutonnya nga gaggwa nga tebali bagalya, ngamba emmere nnyingi nnyo ebiseera ebyo, kyebava batandika okuguyita Gatonnya, nti amatooke yenva nga lese gatonnya gengedde nnyo ne gatandika n'okutonnya oba ntegeereka. So gwe omwezi gwa January mu Luzungu oba mu Lunnabuddu oba mu Lunyaanyimbe, mu Luganda gwe tumanyi nga Gatonnya. Ndowooza kyekyo olwaleero ngambye kambalwemu ako ka Gatonnya mubeere nga mukategeera. Nze Kabugo Peter bali kubanga obadde ogoberera subscribing. Tuyigirawo olwala ebintu bingi nnyo, tuyigirawo empandiika, tuyigirawo enjogera, tuyigirawo ebyafaayo, tuyigirawo ennono, obuwangwa n'ebintu bingi nnyo ebikwata ku Buganda. So tugenda kubeerawo nga tuyigira ddala nno mu mbeera eyikanidde awo. Bali kuba mugoberera. Nze Kabugo Peter. Ciao.